بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda natuteeka mu nsi muno ng'ayina ensonga lwaki atutonze. Ensi eno gye twajjamu tetwajjamu kukoleramu ffe bye twagala, wabula tulina okubeera mu nsi muno nga tulina okugoberera enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka ng'agiyisa mu Busiraamu. Omuntu oyo yenna anayimirizaawo enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi agenda kufuna emirembe, ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abagenda okwesiima. Naye anaagayaala muno mu nsi n'atwalirizibwa obulamu obw'ensi, ensojja gibeeramu mu kaseera kazibu, ate ne mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubeera mu kaseera kazibu. Tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abagoberera enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nga terina walala wonna weeri okujjako eri mu Busiraamu mwokka. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Baganda bwe tugenda okwejjukanyako olwaleero insha Allah kikwatagana na bulamu bwa nsi. Abaana Adamu bali mu nsi muno duniya batutte. Oyina omulaba ng'ali ku nsi aginoonya ng'enkoko etakula mu ssanja mbw'enoonyaamu empiso gye yasuula. Mwana Adamu n'ava ku akhira, n'ava ku nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nga yaali ku nsi yokka. N'omuganda munne naggani muyina amaanyi ababeerako ne mu muzikiti bannange, nze mbeewuunya n'ogenda ku muzikiti olw'emulimu bodda ng'abantu bagenza abaguzi, ne bw'onoobeerawo ng'obateesi nga Allah teyabateesiteese nti babo era tebajja kukugulako. Naye obulamu obw'ensi butugayazizza nnyo ne twerabira ekyatuleeta mu nsi muno, ne twerabira abavudde mu nsi. Tosobola nakubako ku bifaananyi abantu abaali mu nsi nga beetuusako buli kintu kyonna, Allah tabaraka wa taala n'abatwala. Kyobola Abasiraamu abamu bw'agenda okuziika agamba nti anti oyo yalagajjadde, twamugamba bugayavu bwe. Omala n'agenda okuziika n'avaayo n'atuukira ku bbukya y'ennyama n'agamba nti omwana alesse maali, subhanallah, eri ennyumba gy'alesse, ennyumba eziri awaka nti emira kilo 3 ez'ennyama ngende neeriire. Ng'alinga agamba nti yafudde yaganye kulya nnyama n'afa, nti ye bw'anaatemesa ennyama awangaale ku nsi. Bw'oba oziisa omuntu tegeeramu bulamu bwa nsi. Musiraamu tegeeramu duniya nti eno y'ensi etutawaanya bweti bwefaanana. Omwana Adamu agirese, motoka epaakinzaawo, motoka epaakinze, ennyumba eri awo tumufulumizaamu nga tasobola gamba nti kaakomawo alina kyeyerabidde. N'ekyo Basiraamu tebutugayaza obulamu bw'ensi. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ku bulamu obw'ensi mu suratu Hud aya 14 ne aya 15. Allah agamba subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu hayata dunya wa zinataha, omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda byayo. Omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda byayo. Soka tuyimireko awo katono.
Allah agambye obulamu obwensi n'ebyokwewunda. Abatukulembera abalongoofu bwe yasabanga Allah okumuwa obuwangaazi yatekangawo kyakhira. Allah wange n'amala mpangazaayo emyezi 2 ejjuzu zino zenkutte nga nyongerako eyokuna. Allah nkusaba ompangazeeyo emyezi 2 omuzikiti gwe bazimba ekaddugala ntekeko ku mataffaali. Allah nkusaba ompangazeeyo emyezi 2 bwe baanazimba essomero ly'egindi nange mbeko kyempaayo. Allah nkusaba ompangazeeyo jihaadi eno sibaddeemu ntalo lw'Ebadiri. Allah koyeta jihaadi yonna n'ompangaaza nja kulaga kye ngenda okukola nga ntaasa obusiraamu. Buli lwe yasabanga obuwangaazi ng'ateekawo kyakhira. Naye ffe tuli mu duniya twagala bulamu bwansi na byakwewunda. Allah nsaba mpangazeeyo ntuuke ku World Cup eno TV gye nnyina ngijjewo nguleyo ennene. Allah nsaba mpangazeeyo emyezi 2 eno cyborg ngijjewo ngule gye nalabye wasula. Allah nsaba mpangazeeyo emyezi 2 langi eri ku nnyumba ekaddiye nsiigeko endala. Gwe buli lw'osaba Allah okuwa obuwangaazi oteekawo kyakwewunda kya duniya. Omuntu anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obwensi n'abeera ng'ayagala n'ebyokwewunda ebyensi muno byokka nga bayagala nuwaffi ilayhim amalahum fiha, abantu abo tubalongooseza emirimu gyabwe mu nsi. Ebbanga ly'omala ng'oyagala nnyo obulamu obwensi n'ebyokwewunda byensi, Allah gambye akuwa buli kimu. Kyobala musiraamu sibagamba nti okuvuga emmotoka ennungi kikyamu, sibagamba nti okusula mu nnyumba ennungi kikyamu, naye Allah bw'omulabanga gondeze ennyo edduniya n'obeera nga tofunye kunyigirizibwa kwonna mu duniya, akhira eyinza okubeera embi. Akhira eyinza okubeerera embi. Nolwekyo saba Allah, kyobula tusaba edduwa rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata. Ayi Allah tukusaba ku nsi kuno otuwa obutebenkivu tusobole okukola emirimu egya ibaada nga tewali kitutawaanya ne ku lunaku lw'enkomerero. Allah tukusaba otuwe obutebenkivu nga tuli mu jjana. Waqina adhaba nnaari. Allah tukusaba otutaase ebikemo entiisa ey'omuliro. Lwekyo bakadde bange, ensi bw'ebanga ekutereeredde nnyo eyinza n'okujja ku ibaada n'ekujja ku ibaada duniya bw'enyuma ibaada ogivaako. Allah agambye nti akulongooseza emirimu gyo mu nsi muno. Ne bw'osuubula amayinja ojja kufuna ssente, ne bw'onoosuubula obusonko ogenda kugula korona, ne bw'onoosuubula amakovu ogenda gaggawala. Waliwo omusajja ano ku mulembe gwa Amini yatwalanga ttaka Kenya ng'atikka tuleera benzi 1624 tuleera 3 ng'atwala ttaka nga lyateekamu oba lyalagangawa oba yalitwalanga oba nze nalowoozaamu nenga tubazaalinga mwanyi nga tugamba ntwala ttaka, naye yagaggawala n'abeera bifeekeera mu Kampala. Nolwekyo bw'oyagala ennyo obulamu obwensi, Allah agambye subhanahu wa ta'ala ajja kulongooseza emirimu gyo muno mu nsi. Abaagala obulamu obwensi Allah wahumu fiha la yubkhasuna, abantu abo mu nsi muno abaagala obulamu obwensi n'ebyokwewunda tebagenda kuseerebwa. Allah tagenda kukuseera, eduniya ojja kugikwata ogikkute, olubuto luveeyo otakule kundi otambule bwennanga weeyagala, naye manya nti Allah takujja kukuseera mu nsi muno. Aya eddako Allah agamba subhanahu wa ta'ala, agamba Allah nti abonna abensi Allah bakuwa ensi, ulaika alladhina, abonno beebo laysa lahum fil akhirati illa an-nar, tibalina kye bagenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero okujjako omuliro. Allah bawadde ebyokwewunda by'edduniya, tibalina kye bagenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero okujjako omuliro. Huzaifa bni Yamani radiyallahu anhu, waliwo aya mu suratu al-Haqqa, essula eyo bwe yakka yalimu aya ezigamba nti omuntu agenda kulajjana ku lunaku lw'enkomerero, ma aghana anni maliya haraka anni sultaniya. Huzaifa n'agamba nti waliyo okulajjana mu maaso ga Allah, ma aghana anni maliya, emaali yange terina kyengasiza, haraka anni sultaniya, ebitiibwa bye nanoonyanga mu nsi bimaze okunzikiriza, siina kyenfunye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huzaifa yasaba Allah n'amuga nti ya Rabbi, Allah wange nkusaba ompangaaze ku nsi kuno nga ndi mwavu, okusinga lw'onampangaaza nga ndi mugagga mbeere mbagenda okukaaba ku lunaku lw'enkomerero. Allah wange nkusaba ompangaaze nga ndi wa wansi, okusinga lw'onompa ebitiibwa mu maaso go ku lunaku lw'enkomerero mbeere nga nkaaba.
Allah wange njagala nnyo kufiira fi jihad fi sabilika, njagala nnyo kufiira mu jihad nga ndi mu kkubo lyo okusinga lwembeera ku nsi nga ndya buli mmere ndi mu nsi neeyagala. Tebaali basiru, baayina amagezi, baamanya edduniya teriimu kantu, ne basaba Allah abalongooseza akhira. Allah agandi bwakuwa obulamu obwensi n'ebyokwewunda n'obifuna, olunaku lw'enkomerera abo abantu tebalina kye bagenda kufuna wa Allah subhanahu wa ta'ala illa naaru, okujjako omuliro, wa khabita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'maluna. Allah agamba bigenda kubonoonekera byonna bye bakuŋŋaanya mu nsi, era bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola. Musiraamu Allah agandi bigenda kubonoonekera bye bakuŋŋaanya mu nsi. Teri muntu agenda kufa musiraamu ne bakutungira sanda nga batunga mpapula za sente. Ndya zaidi yabadde mugagga nti esande yasoose bagitunze mu mitwalo 5 esande ey'okubiri nti bagitunze mu mitwalo 2 esande ey'okusatu bagitunze mu mutwalo ne Uganda ebasiba. N'abaana bennyini ng'ofudde tebakkiriza. Muzeeyi bafudde sente zonna bazikola mu sanda wammaseeka tuwe irimu bwino oyo gyali tutunaagabana ki? Ye duniya musiraamu, tolina kyogenda kujja mu nsi muno ku bintu byonna byewakuŋŋaanya, nebye wali okola byonna mu nsi bigenda kukufa. Kankuwa ekyokulabirako, omusajja ayinza okuba nga alina ennyumba French cat, mabaati ga maruuni, eriko eggalaji 2, eriko ekikomera, kuliko n'ebitaala, kuliko n'esseŋŋengo, ono abeerako amasannyalaze, mayiti n'ebeera mu ddiiro. Baseka ne bajja ne bagamba tunaalizeewa, ntali wano tuvaawo, tunaalize wano. Baba bagenda okunaza namwandu najja, seka mwagala kwonoona wano, haji yafudde buli kimu kyonooneke, temwonoona wano, banne temwonoonawo. Ne bakuteeka mu mukeeka, ne bakutwala mu dining, hajjati n'atuuka. Zino tayiru ze yazigula South Africa, temwonoona wano, mpozi mugende mwonoone eggalaji, mpozi mugende mwonoone mu ggalaji. Eyo duniya. Ennyumba gy'obadde okubirako omuntu oluyinga ayingidde ng'ayina engatto, banoonya bakunaaliza tokyalina parking. Tolina kyogenda kujja mu nsi mu byonna bye wakuŋŋaanya. Omuntu ayina ikazi z'ettaka, oyina ika 6, oyina ika 7, bakusimira ekinnya ne Buyondo tayina wadde disimolo y'ettaka, basima akati kamu, 2, 3, 4. Buli mwana Adamu eyajja mu nsi muno Allah yamuwa ettaka, obutekamu 2, 3, 4, ne bagandi eryo ly'ettaka lyo Allah lye yakuwa mu nsi muno by'olina okugabanamu. Tebasobola kusima kabuli nga yenkana masigidi eno. Era abana bagandi seeka ati tata bamuzise mu kibanja kiramba, kati fe tunaagabanawa. Eyo si israfu seeka, kose kudiibuuda. Abaana bo bennyini boozaala, ate omwana akaaba atunulira TV. Dadi atuleseewo, atulese tuli baana bato, dadi agenze atunulira TV agandi singa nze njigabanye. Ebirowoozo biri mu poloti ye Najjanankumbi, agitunda agende ku kyeye Canada. Ebirowoozo biri mu kamotoka, singa nze nkagabanye nenkatunda nengende London nenkola. Emali yakutawaanya buli muntu apulaninga kujja mu kike. Allah agani bigenda kubonoonekera byonna bye bakuŋŋaanya, ate bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola. Musiraamu omuntu bw'afa n'abeera ng'engalo zino zeefunyiza, tubugumya amazzi agookya, ne tufunayo ebisaaniiko by'emmere oba ebigoye ebiziina ebikadde, ne tunyiga engalo zino mpola mpola tuzanjuluze tulabe kiki kyobba mu duniya. Okwatiddemu mpiso, okwatiddemu peesa lya ssaati, okwatiddemu kaataanu kootwala. Tulina kukwaza musiraamu ogenda nga bwe wajja bwereere. N'essanda mutukuteeka essuuka 3 tusonda nsonde musiraamu. Ogenda olebera double bed mazongoto esigala mu nnyumba, bulangiti eyo mu kiveera esigala mu nnyumba. Ate simu zino zinooki ezikuba firimu tojja gigabana ofiiddemu accident. Ofiiddemu accident mu Katonga, bano abamumba amatafaali teri mwana agenda gabana simu. Zonna beetikka neetikke musiraamu edduniya ogijjeemu ki? Ne tukuteeka mu lahadi mu kabuli tusima mwana adaane yenkana shibura luta lumu mwe tukugalamiza eyo edduniya. Musiraamu bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola, bigenda kubonoonekera byonna bye baakuŋŋaanyanga mu nsi muno ng'abantu bagabana bugabanyi. N'olwekyo musiraamu tebukugayaza obulamu obwensi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alagira omubaka Muhammad sallama abeere ng'atubuulira ku bulamu obwensi, Allah agamba subhanahu wa ta'ala mu suratu al-Kahfi
aya 45 Allah alagira nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba wadhuru lahum mathala hayati dunya bakubire ku kifaananyi ekyobulamu obwensi kama anzalnahu minas samaa. Allah yagamba nti obulamu buno obwensi bulinga kire kyankuba. Enkuba bwetonnya nefukumuka musiraamu ng'eyatonnya eggulo ku ssaawa 10 mwaziina ne musoma edduwa subhanallah tufudde tegabeera amataba tewawera ssaawa 2 nga muli mu lujja mutambula. Ekire ky'enkuba okirabye kibadde ky'amaanyi nga muli mujja mufungiza ngoye mutambula. Naawe otiba weeyagala bujja ku kyenkya ng'okedde ng'ekire ky'enkuba ng'ogalamidde awo munyeera akutambulako n'atuuka ku mumwa tosobola kumugobesa lulimi. Eno ebijiko babitwala masefuliya bagayisaawo butabo bwa banka bubuze avuga bodaboda abuliddeyo avuga spensol takomyewo eduniya bintu babigabanye. Obulamu obwensi bulinga kire kyankuba. Musiraamu ojja kukya ogalamiraawo nga bakusalirawo obusalizi wakuziika 10 wakuziika 8 wakuziika ssaawa mmeka. Allah agamba nti obulamu obwensi bulinga kire kyankuba. Allah agamba nti tukissa fa akhadhat bihi nabatul ardi. Enkuba bwetonnya tugigatta mu ttaka ne tumezesaamu ebimera. Ebimera ebyo musiraamu muti muli balimi ndowooza naye bw'ogendako sayidi ekyannamuyonjo n'ogendako sayidi eyo gye balima eyo ekiboga eyo omuntu ayina ennimiro y'akasooli erinnya olusozi nekkirira mu kiwonvu neddamu nerinnya olusozi olulala. Naye kasooli eyo bw'omutunuulira bw'oti toyagala kusanga nga waliwo yaliisizzaamu ente era ogenda kwerosi n'omuwaabira n'atanga emitwalo 20 emisooli nga 16. Kati Allah akuyise nti otiba olingo ebirime otiba bulungi ng'emeno gy'akasooli egigenda okuweeka ng'ebijanjaalo ebikubye ekimuli ng'omumwanyi ogumulisizza. Ne Allah yakugamba ti ebimera ebyo byolaba byoyagala ennyo kasoli ogwotayagala nte zimukwateko toyinza kukulamu musoli n'ogusuula wali. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala fa asbaha hashima tadhruhu riyaha bikeesa ku makya ng'ebimera bifuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Kasoli gwoba tetoyagala kukula mu nnimiro gwe kennyini gw'omukuulamu n'omuteeka ku bbali n'okoleeza akabiriiti. Ebijanjaalo obikuba n'ojjamu empeke n'obikoleeza n'ebyaka bifuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Bujja ku kyenkya musiraamu Buyondo ng'oli bisusunku kibuyaga yatwala tumuziike eddi nti leero egunta nnaba kujja seeka gundi nti busiraamu tebukke seeka aziikibwe. Ne babanga bagenda kulekera hajjati ng'abadde akwagala nnyo wakamuwasa mugole emyezi egi ne bagamba hajjati nti seeka tumulekeko mu nnyumba ennaku 2 tukomewo tuziike nti temulekera bisusunku. Sikyayagala bisusunku. Empeke yavuddemu Allah yagitutte ruhu empeke Allah yagitutte naafuuse bisusunku. Mufunewe musima wemumuteeka naawe ofuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Obagamba muntwale nti omanyi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti omufu bw'abeera nga mukozi wa mirimu mirungi abalaajanira mu mutwale mu muziike. Bw'aba wa mirimu mibi agamba muntwala wa muntwala wa akaaba bukaabi. N'olwekyo gwe tugga nti oli wa 10 kubanga oli bisusunku kibuyaga yakutwala tosobola kwesalirawo. Allah amaliriza nga gamba subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Allah yavaddanadda nga buli kintu kyonna kirinako okugera kwakyo. Allah yavaddanadda nga buli kintu kyonna akirinako okugera kwakyo. Omuntu bw'abanga Allah asazeewo okukutwala temwebuuzanga ekisa omuntu. Nenaga nti seeka afudde nti afudde ki kyekimuse okinoonyaawo okikwate. Obulamu obwensi temuli wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Obulamu buno obwensi bwakiyita mu lujja. Singa pikipiki ekukuba nekubira eyo emutundwe tugenda wano kalwalirako okumpi ne bakuteekako bupamba ne bakuteekako bitinkikya naye ng'ogenda kutungibwa ogende mu ddwaliro eddene kabayita mata'ul ghurur kantu kaseera katono nnyo. Obulamu obwensi siraamu obulamu obwensi ensi tujja kugirekawo kambawo ekyokulabirako eduniya gye tulimu. Mwadduka kulire empaka zino ez'okudduka nga mulina obuti
waliwo gurupu esooka edduka netwala akati nekakwasa gurupu eyokubiri, gurupu eyokubiri nedduka nesanga gurupu eyokusatu jajjawo yasimba azaala kitaawe yakwata akati one wa max get set pa kana akati kakutakuta duniya nadduka emisinde kitaawe ye gurupu gye yasanga nadde mabega namukwasa akati nadduka kati okutta akati okajje ku kitaawo odduka naye omwana akasaba omwana muzeyite duniya tate duniya gite mpa kati mpe duniya okyagikutte otoba naye agani muzeyita fa poti zonna zitunda azimalawo ente zaggwawo oba aligenda okufa fe tuligabana olemedde akati kalire agani muzeyita takati ansobedde nwekyo baganda g'abasiraamu eyo duniya basiraamu baganda bange tebukugayazanga obulamu bwensi. Allah agamba subhanahu wa surat al-A'raf aya 146 Allah agamba subhanahu wa ta'ala ti abantu abali ku nsi kuno nga beyagalira mu duniya muno Allah agamba subhanahu wa ta'ala sa'asrifu an ayati alladhina yatakamuna fil ardi bighayri al-haqq. Allah agamba nja kukyusa obubonero bwange nga mbukyusa ku bantu ababeera mu nsi muno nembaako kyembawadde ne bakyekutuli okwekuluntaza bighayri al-haqq naye nga kyewekulizaako tokiinaako bwannannyini. Allah yagenda nja kukyusa obubonero bwange ku bantu bempa muno mu nsi kyenkuwadde n'okola takabbulu bighayri al-haqq naye nga kyewekulizaako musiraamu tokiinaako bwannannyini. bandanga abantu Allah abawe maali, Allah akuwa abaana n'okola takabbulu ntandika okuduula. Omuntu Allah bamuwa ku nsimbi akyusa salaamu n'akyusa enseka n'akyusa entambula n'akyusa n'enjogera n'omugandi haji salaamu alaikum nti assaamu muli mutya osan uti musun mulem nokaya ya rabbi agenda kufa nti yafuna sente yafuna sente kati yembuuza gyabuuza buli kiseera natalina lubuto lunene aba aweweeta olubuto natakula ku kundi n'omanya nti akantu kajja n'awuuba busumuluzo n'abuza eno n'awuuba n'atandika okwogera nti neewuunya mwabadde nga n'emizikiti oba Allah temumukooya nze wa Allah sikyasabirwa onsabireyo ki neebaza bwebaza waliwo abasajja abamu edda babayitanga ba Musa naye Musa omu yali mugagga wano mu Kampala myaka gyenjogerako jadda n'aganiza obugagga obwange tebwali bwakutuyana ti Allah yatuma malayika ng'erina gyeraga nekutiya z'essente 3 n'esula ewange ku makya bwe yali egenda yatwalako ekkutiya 2 emu n'egireka ewange ng'akyogera kuduula Allah amuwadde. Naye Allah agamba nja kukyusa Musa oyo bukyagenda wa Allah ali mu myaka egisukka 30. Allah ajja kukyusa okola takabbulu. Kiki kyeweekulizaako ennyo? Omulala omusajja yabeerangawo nabugabo nga waakolera ng'asula nansana. Abavubuka abaasooka ogenda Dubai ave nansana alaba munne enkuba emukuba bwe yatuuka nabugabo yamugamba nti nakulengedde ng'onaaba oba tewanaabyo kiro Mungu n'akunaaza ku makya nakulabye onaaba n'onyimiriza nakulabye naye nga sirina we nkuteeka. Mu maaso waabaddewo mami ategeeza mukazi we ate nga mutta ogw'emabega waliyo ngatto zange nzitwala kuzikubako ddagala nga sirina we nkussa naye nkulaba ng'onaaba. Omusajja oyo yali aduula naye Allah yamutwala dda agenda mu myaka 20. Yafa muvubuka muto myaka nga 28 mu 9 naye ng'alina emmotoka nga 6 zipaakinga awo. Nagandi mwe mwesiimye olina obumotoka bungi ku makya olinnya UAA olego n'olinnya UCheni nolino olinnya UPR naye nze nvuga kamu buli lwempitawo banga ndi wuuyo agenze mwe yalina emmotoka yiye bagimanyi gw'opima mpime nyinaye abaana abenkana bati n'abenkana bati nyinaye abawanvu n'abampi oyimiriza gye walinnye ku makya si gy'olinnye olw'eggulu eyakuleese eggulo si gy'olinnye enkya. Nagandi mulina emmotoka nnyingi abantu abo bonna tebaliiwo. Omulala wali ku gundi bali batunda amasaawa wano ku luumu bayitawo waani kyakuwa waliwo muvubuka era biseera bya busente muno Dubai
n'agula akamotoka yakagenda e Japan. Banne babanyuka n'abagamba nti mugenda wali mu kinnya. Ekinnya ki? Kiri ekiwonvu mwe mukkirira wali. Mugenda mu kiwonvu. Naye mbewunya muyina obwongo. Oba muzitegeera mutya nti neraga nansana enegenda bwayise zonna ziyina emisipi ejja bbulu. Muzaawula mutya? Nze obwongo bwammwe mbwewuunya. Nze sizaawula ndaba bisipi oba mu eno bwayise eno kaweepe eno najja na 10 eno namuŋŋoona. Muyina obwongo. Naye nga bulijjo alinnya takisi yakagula akamotoka. Abo bonna tebakyaliwo. Allah agambye nja kukyusa obubonero bwange ku bantu ababeera mu nsi muno nga beekuluntaza ku kintu kyembabwadde bighayri lhaqi. Waliwo omusajja omu yali alina emmotoka nga yeekuza n'agamba kani bwensula eno waliyo BMW, bwensula eri waliyo Pajero, etwala abaana ku ssomero yiiyo, mukyala wange avuga eri. Kakati nze Allah musabe ki? Nze n'okusaba ewa Allah sisaba neebaza bwebaza. Omwana owaloole Isuzu oleese mmeka? Ndese mitwalo 18 alhamdulillah. Gwate owa ka tipa oleese mmeka? Ndese 10 alhamdulillah. Gwate owa kamunye anti ndese 5 alhamdulillah. Nze neebaza bwebaza. Owaloole yasooka namuganda ole gudde nga tugenda Arua. Nze mponyeemu naye okugisika gyegudde aguze empya osinga. Ebisundo bibino biguddawo n'embirondo bambifunye nti kwata ebisumuluzo byo. Obaka munye najja nga tubadde mukono nekwata omuliro. Abantu bonna tebavuddeemu kadi yo yokka gye nzigyemu yiino nange nemponawo kadi y'emmotoka yo yiiyo. Musiraamu okola takabbulu bameka babikidde nga nakakankaga akakutta omuliro we kasigadde mukono tosobola kajjawo katwala mu makaago. Era abantu mukyekuza ku bintu Allah byabawadde subhanahu wa ta'ala. Abantu beekuza mu nsi muno n'osanga omuntu mugandawo najja wokolera ku nasa oli mu katebe kana akeekyusa. Allah agani sa'asrifu an ayatiya, nja kukyusa obubonero bwange. Nakusanga mu ntebe eyeekyusa nga muli mutya mu kyalo eyo. Naye muwangalidde mu kyalo munywa amazzi si mafumbe mwebikeso kasingolole. Nze sula ekyalo kyannema sikisobola. Waliwo ebikambugo nga sepiriya yazikomaga ko wakulira. Kati ufunye ku busente musiraamu obulamu obwensi bukulagajjaza. Nagani mbadde nsabayo ku sente ngende nkole. Sente mmeka? Mitwalo 3. Ogenda kukola mulimu ki? Ngenda kusuubula nku. Abantu bakyali emmere ey'enku tebayina kuuka. Emmere ey'enku ewunya omuka. Ogirye ewunya omuka. Musiraamu wakulira wa? Sente tazimuwa kwolwa mugando ojja genda enkya. Nja kuwa sente niyo ojja genda enkya. Tugende keeka nakuteka mu motoka nakuvuga paka ntinda naganda ennyumba ogirabeeyo eyo zimba kalina eyo nnyumba yo vumu eno kino kikomero kirabye eyo nayo nnyumba yo eyo nayo zimbaawo kikomera vumu tugende nkulaga ente ezo vumu zino zirabye ente ezo zino Canada ziri nkono mojjo ziri closed ezo nante ezo mpaka emu oba zange nkwateka emu bw'otaakuba enduulu akudulira mu lugezigezi mbwezo. Bannange obulamu obwensi tebubagayaza. Obulamu obwensi tebubagayaza. Bameka musiraamu abayina ente? Omusajja ng'ayina faamu eri mu kyalo asula najja nankumbi ayinawo ente 3 ziri mu kikomeraawo sebe najja nankumbi ogati ono nateekawo n'ekiraalo yandizimbe mbeera nze nzimbawo emizigo gy'abapangisa. Oli ayagalawo nte zakunywamu mata. Saawa emu yakawungeeza amata ganywa nga gava mu bbeere lya nte. Ne bateeka mu kikopo girasi ey'omukonda nanywa agava mu nte naye ali mulago. Bamunyiga lubamira obujiiko 2 abadde anywa girasi y'omukonda. Dokita n'abagamba nti saagala bantu bangi kutawaanya mulwadde wange njagalayo abantu aba gwe naawe mama muto bakkiriza gwe nawe baba Aisha haji baba yepanka mumunyiga olubamira amata mumunyige nya ya samamira amata gwabadde anywa girasi ey'omukonda. Ne bayingira mu wodi mwoli mu 6B ne bakunyiga oluba ne akajiko ne kayita bwa ne bayiwayo amala ne gayiika eno n'omirayo kamu ne basindika ne gayita ne bakutako ekiwero ne bafuluma amize mumeka busatu amumize busatu alhamdulillah amize busatu alhamdulillah obujiiko kamu 2 busatu bakubirako alhamdulillah yanywanga girasi ya mukonda. Obulamu obwensi basiraamu tebubayegayaza. Allah agani nja kukyusa obubonero bwange. Waliwo omusiraamu omu
sawa nyezo okumakyali mu kanzu omukomazi aze kukomaga mituba atwaleko embugo 8 naye haja asigazeeko embugo 8 emituba 16 giri mu lujja n'omugamba nti haji gino emituba gyonna gye wasimba mu lujja wasimba gyaki nti mwana wange tolaba Allah kukyusa nsi nti oyo yali sengenge wante yali sengenge wante sikyalabako wadde ejjembe lyente sengenge gwe yasimba emituba gyamera ne gikula akomagako embugo atundeko afune amafuta musiraamu kati ensigo girinamu ki ennyo ekikuduuzaduuza mu bantu kyolaba kyofunye mu nsi kiki kiki kyofunyemu nnyo kyoli gina emmotoka ez'omuvumba zeweyagaliramu ennyo Allah agambe nja kukyusa obubonero bwange ku bantu b'empa kyembawadde ne bakyekulizaako bighairi lhaqi. Waliwo omusiraamu omwe wazanaawo yali ku kkubo ng'ayimiridde emmotoka zibuze oli asula sayidi y'esseguku ali mu kamotoka amulaba nagati bano beesimba ku kkubo mbu mutwale n'akutama wano ng'alinga saako leediyo n'agenda asimba eyo wansi ku nkuluma aba alinnya amadaala yawulira motoka agenda okukka emisindi motoka yange nti ebadde yiyo yebuzeewo totabaana kunoonya ezo bazaagala nnyo ezayire abaana bagitutte kati okola takabuli bighairi lhaqi munno omuyitako toyagala kumutwala emmotoka ogipaakinze weepaakinga bagikudde ekoze eki egenze kyeweekulizeko tokiinako bwannannyini abantu n'abamalayo omu yava wano Kampala avuga Sahara agenze ejjinja bamumanyi ku kyalo tatwala abeeramu bw'omu n'atikka endabirwamu Sahara n'apaakinga ejjinja n'alookinga aba asala ekkubo bw'ati ne bamwambika emmotoka muto ku kolasi tiyaddamu wadde bw'ati okusamba atatwala babuuza wani amanyi okuvuga ne bamuteeka emabega ku pikapu yajja yeebase bugazi bw'ati ng'amaaso gali mu njuba gwe abadde atuula mu mutto bakuleetera emabega ku pikapu paka waka basiraamu eyo eduniya eyo yedduna tebukugayaza obulamu bwensi. Allah agambye nti abantu bawa ne beekuza ne babanga beekuza ku byabawadde weyarawu kulla aya la yuminu biha mwattu ne wobalaga akabonero akawulwatu n'akalalako bwati tasobola kwekubamu tasobola kukakkiriza gwe buli afa ogamba nti yalagajjadde buli afa ogamba gwamusinze buli afa olaba abantu balinnya mmotoka n'omugandi wabadde otudde twabadde mu maaso olabe bwe nagaana waawo nze situla mu maaso ne bompa ssente mwafunya mwabadde gwawonyeewo mwabadde mu mmotoka ki twabadde mu kamunye olaba bwe nabugaana nze ninnya Costa sifiira mu kamunye nabugaana obwo mwafunya accident mwabadde mu mmotoka ki twabadde mu kamunye nze ninnya Bigaso kibasi kinywera ku ttaka kinene tekikubwa mpewo lole ne bwekiyitako tekikuba ne mufa mwenna abangi tebafanga abatono gamba gutolina wogambireko nti alhamdulillah wasalasala dda amagezi buli lwa Allah agambye nti abantu abeekuza buli lw'omulaga akabonero ak'olwatu la yuminu biha tasobola kakkiriza n'agamba nange nja kgenda abantu abeekuza Allah agamba subhanahu wa ta'ala weyarawu sabila rusudi la yatakhudhuhu sabila abantu abeekuza ne b'omulaga ekkubo ery'obuluŋŋamu la yatakhudhuhu sabila tasobola kulifuula kkubo n'alikwata musiraamu wano omuntu omugamba tuwe ensimbi kwata mu nsawo n'akasuka ekyebibiri kubanga lino kkubo lya buluŋŋamu naye ate bw'agenda bw'akolera wali n'asanga omuwala amulinze ematu nsonyiwa nduddeyo manyi Buyondo oyo bw'abeera bw'atulwisa kozi nagamba leero ogenda ogula essimu effe bwangamba essimu njagala ya mitwalo 4 sente zange tezinnaba kujja kwatagana 2 ogira okwata eyo ogenda ogula eyo 2 ffe leka nawe teweeyanza weeyanzamu wano wakasa siringi 2 era ogula simu ya mitwalo 2 ate weetonda bwetonzi ekkubo ery'obuluŋŋamu abantu abeekuza tebasobola kulikwata. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala werawu sabila lghayyi yatakhidhuhu sabila ate bwe balaba ekkubo ery'obubuze eryo basimba layini ekkubo ery'obubuze eryo balikwata okufa obufi. Siraamu oyinza omugamba wano bane tulina obuzibu kwata mu nsawo sabila rusudi naye sabila lghayyi subhanallah ate shaitaani eseera ebintu byayo tetunda layisi oli ayinza okuba nga alimu olwenzinzi n'agamba banne nti nakwanya ekiwala kiri kimalayika n'omala okirabako eri malayika mulindeko agenda kujja wano wuyajja wamugjeewo emalayika
bamuyiwako amazzi nenganywa mumulabye nti namutwala mu buno butte buno bwambuleera asabe byayagala ogenda kunywa ki ngenda okuwa essimu ng'eriko ne kamera ngenda kugulira ekitete kimutwalo 18 naganye sibyagala ngulira emberenge ziri entulise eki njagala emberenge za 10 womututte okulya emmere woomuleka n'ogenda ogamba bano nti mbabuulire nti kirungi naye zonto kisabye emberenge astagfirullah kisabye mberenge waya tekuli nze nkirese astagfirullah zonto era omuwonye abadde kufukane ku buliri ya rabbil alamin ekkuba ery'obubuze abasiraamu abantu baagala kulikwata nga lya bbeeyi abantu ne beekuliza ku nsi oyi n'agamba munne nti tusobola ffenna e Dubai naye sirina kintu kye nali nkuwadde sula buno busate bwenkuwa naawe osobola obwegulira wabula nkubuukinze ku lonkingi ya Nantongo saagala genda gaba tugenda ku Seretoni okuyingira yagambe emitwalo 4 VIP njagala wete ekyanda ekimanyi okunywa obulungi saagala byana bikombakomba bbiya bino njagala ekimanyi okunywa ebyendya ebyensula engege ensiike lafule nnyinawe mu kitundu awo tetumale ne mulukayo togireeta tujja kuvuga eno yange gye naleese eriko erinnya lyange ku nnamba naleese valvo 14 valvo simba apone rofu nayogera 24 seba eriko linnya lye ku nnamba gye bagenda okutambuliramu eryo kkubo lya buluŋŋamu oba kkubo lya bubuze kkubo lya bubuze eryo balikwata balwana bulwanyi Allah n'amaliriza ng'agamba nti abantu abo dhalika bi annahum kanu bi ayatina kadhabu bi ayatina abantu abo balimbisa amateeka gaffe wa kanu anha ghafirun ne babeeranga amateeka gaffe bagafirira bagagayalirira ne babanga bali ku bulamu bwansi bwokka bakadde bange basiraamu tebubagayaza obulamu obwensi buno alhamdulillah abantu ababusookamu bagenda ate ensi eno Allah agambye nja kukyusa sa asrifu naye mwana wattu ebintu Allah yabikyusa dda mu nsi mwe tuli lwakuba ffe tulina bakubiraba nti ensi Allah yagikyusa dda tekyalimu kalungi konna okujjako ibaada ensi eno yalimu ebintu 4 tulabe ebifaanana ŋŋamba yalimu wadde weebiri tujja bigeraageranya ku minzaani tulabe ensi yalimu obulamu ensi yalimu obufuzi ensi yalimu emaali ensi yalimu abakyala ebintu ebyo Allah tanaba kubikyusa tugambye ensi yalimu obufuzi ffe twalabako ku basajja ab'eggombolola nga bavuga perfect nga wagombolola naye ng'anyirira okusinga minisita omusajja ow'okukyala eyakwatanga obukwasa omusolo kabuubi ng'enviiri zonna za nvi naye nga zonna zimasamasanga omuli omuzigo essaati njeru terimu wadde akabala bwe kati bafuzi ensi yalimu obufuzi musiraamu ng'abantu bafuga n'omanya nti omufuzi wuuyo atuuse naye kati musiraamu bino ebya pasipooti bagamba genda ku kyalo gy'oba ova chairman LC1 n'akujjulizaako n'ogamba taata LC2 n'amujja wanti bagenda mu katawuni emirembe naye gamba twaha akuvuge ku ggaali akutuuseewo emirembe wabeera n'otula kagaali ne bakuvuga paka mu katawuni emirembe bakulaga ggalagi ya ggaali nti wano tavaawo wajja omusanga n'obeeraawo ne bakanika amagaali ne beesa omweso oyinda chairman LC2 ziba ziwera saa 6 ne bagamba wayi kirasi gwe yagala kyeya ti omusajja wuuyo yazze dda bwena n'otuulaawo nti aluwa nti wuuyo ogenda okumwetegereza nga sapato emu mmyufu endala ya kiragala bw'aba yambadde stokisi emu yakakobe endala ya bbulu mufuzi obufuzi bukyalimu akantu musiraamu bukyalimu akantu tugambye ensi yalimu obulamu ffe bakadde baffe baafa nsaba Allah basaasire n'ofiirwa kitaawo ne baggabira engoye n'oyambala ekkooti ng'ekutuukirawo ng'ekutuuka obulamu nga bukyali bwa bbeeyi omuntu yafiiranga ku kkubo ne mukuma ekyoto ne musulawo bakuntumye mwe temugimanyi mumanyi nayini bakuntumye nejja kabeeranga kamotoka ka bulaaka ka Bedford nze nalaba bu Bedford mu Namaswala nga kaddugavu konna
mugiramu musinga alina amaaso gakanga gakapa asibye omusipyo mumyufu najjayo ebitabo n'awandiika nga mukambwe n'abogolera ow'omuluka n'akuba ebigere n'apima n'awandiika n'akuba wano ebigere n'apima najjayo bulangiti gye mwatuma munyola agudde ku kkubo nga nammwe mwagwangako abaganda n'agijjayo ne muzinga mu mayiti ne mugiteeka ku loole mwena ne muwalampa motuloole eyo yabanga eyogera mwabanga mukankana ega ni kakata mukankana okugirinya nega ni kakata ne mulinnya loole paka ku poliisi wiiki namba poliisi ebuuliriza obulamu bukyali bwa bbeeyi omuntu bwafiira ku kkubo musulawo kati alinga mbwa muyitako buyisi paka kuvunda kyemukola bukozi shiriki okutula kikoola nga bw'osuulako bali abadde libbi awunziise ssebo maze okuziika oyina kutula musanga mayita ejjudde ebisubi na bikoola eryawo teryagifaako edda omuntu yafanga ku kyalo ne bagamba tugenda kuziika bagenda birinzi mayiro ziriwo 5 mumusigalamu eggalidde mu nnyumba abaana abali awaka muti omufu fe twabeeranga ematanga ne mulengera basi ya UTC eriko embuga eziveera akayi ne mudduka emisinde paka eri mu lusuku omufu wuuyo waggulu ku basi mbugo bayeta mbugo wa musigula tumuyita mufu nakati omwana akyatya omufu omwana myaka 6 atya omufu amutiirawa amanyiro gani gundi yafudde bamuziise wali obulamu bukyali bwa bbeeyi omuvubuka afa wa myaka emeka mwogere basiraamu 20 aliko omwana wa myaka emeka myaka 3-2 asobola okusikira engato saizi 7 n'ajambalirawo oba mpale saizi 3 gy'anaayambalirawo obulamu bukyalimu akantu ensi yalimu emaali subhanallah abantu bagulanga emmotoka ya 13,000 seeka emmotoka enamba essebo sebe eggaali raja yagulanga sente mmeka 350 ate laale 450 eggaali empya gyokuba mu kinnya ne tagoma lupanka bino ebyennaku zino bw'oyita mu kinnya bw'oti nga kikola kiti 350 esiringi 12,350 gaali emmotoka siringi 10,000 ate nga yabbanja pijoti empye w'omuyindi e Masaka yagulanga emitwalo 3 seeka mwaka kyongo 64 mitwalo 2.3 mpya kaveera gosumulula neka nimugula bono mmotoka bufiramu abajapani ne babajjamu ne banazaamu omusaayi ne bateekamu emiti emipya kutunuloti mwamuyisa abeera omugenyi omukulu muzimba essomero lya Qur'ani abeera omugenyi omukulu agenda okulaba kawunda gy'ayambadde nga waliwo agyambadde omanyire ekyakola asalawo okubijja sanyuse nnyo okumpita ku bintu nga bino ebikulaakulanya obusiraamu ebintu nga bino tubyagala sente ze munaasonda nja kubisaamu emirundi 3 ne muganda baffe tuwunya ng'atisse ennyinda alinga awulira ekivundu munaamwawulira ku kinti yebinnyo ayina emmotoka yava e Japaani avuga emmotoka yava e Japaani ani kalidinaali yekununuza oti naandika okutambula nga atambula anogoka azimba Allah yakugandi bw'abanga ayina kyakuwadde wala tamusi fil ardi marha totambulanga mu nsi nga weeyagalayagala innaka lan takhriqa al arda tosobola kwasa ttaka wentabuluga jibala tuula ne bw'onootambula nga owanvu wa bwoti tosobola kusinga nsozi buwanvu kati musiraamu weeyagala ki ku nsi n'otambula nga wenna weeyagalayagala munna naakubuuza n'omwengalo 2 salaamu alaikum asaamu zino zikutte busumuluza akuwaako 2 oyo naakuyambe okuwa engalo 2 malala akuwa eno bw'ati ayina sente Allah ensi gye weekulizaako musiraamu tekyalimu kantu mbagani mwalimu tubadde ku bulamu maali musiraamu ani alonda olwata 10 ani akironda wali mu Stensen 10 owaye sina gatwala amayute nyinamu akakaaga kange ayite eno bbali 10 okiyita wa bbali emaali ekyalimu akantu nze nava e Masaka okujja e Kampala najjira siringi 7 basi UTC yaleeta siringi 5 nenjigaana nenenya pijoti 4 mita 3 siringi 7 siringi 7 seeka mwaka ki 7 mu 3
siringi 7 kuva e Masaka paka Kampala kadi koste yagala kakaaga 5 mu nnya ya 8 emali erimu kabasiramu erimu kaki erimu kaki basiramu ensi nabagambe ekirala ndagani mwalimu obufuzi mwalimu ekyekirala obulamu mwalimu ki emali ekyokuna mwalimu abaki abakyala mwe muli baana bato niye abasajja abakaddewo ndabamu batono baabo babuuze bawasanga omuwala wa myaka emeka 13 n'abeera wali oyo mukasowedi yamubuukinga mukasowedi tagabibwa wa sowedi kati abakazi bakyalina akatale empewo emugwerako ali eyo mu miti mabega wa Sheraton yali yafuuwa mpa fififi haji ebintu byo nyina ebintu byo bano nyina ebintu gamba nyina entaanaayo ebintu byange nabikuteresezza ddi byo nga nyina ebintu oyo wange mundekere anko nyina ebintu byo anko lumu nagendako wa muzeeyi wange awo fe tuli awo kumpi awo kubbiri awo lumalako wano ekibwe ekisito bulooka awo n'okyama mu kkuba erigenda mu kifuufu nga simanyi nti waafa nze nvuddemu awo ntambula ngenda mu kifu muzeeyi tannaba kufa anko ebintu kiki nenyimirira ebintu byange obanga nti oba bannyinaze oba baana baani bamanyi ku kyalo nigenda okulaba abayi nga amundekere oyo wange nga nenziruka nga waayi kino kikintu lwaki oyiseewo ti tomanyi nti waafa balenga ya rabbi Allah kumanya ensi agikyusizza omukyala Allah yamuwanga ekyokwewunda kye nga kibeera kyabba ne kati ekyokwewunda Allah kyewa omukyala mwafuna ekyokulya ajja ku mmotoka we ngani teekako akataala nina ebiiso ne mu nzikiza ndaba twala nze ayina ebiiso olwo namuga ndi vaayo oba baganya ebiiso byo vaayo mamanze nyina ebbere temuli kaleego onooyonkako tutu nyina ebbe oba aganya ekibeere kyo amaze nyina akabina olinnyako nenkutwala twala nze buli omu ateekawo Allah kye yamuwa afune ekyokulya abakazi bakyalimu akantu basula ekibuye mukazi gokamu abawala bameka bana akatanda ke balina kagenda k'abantu babiri ababiri ebigere babiteeka mu kitanda munda baba tafunye gyagenda kuwenda neyezizika engatto ze n'afuluuta basula mukayo ate gwe ekkutiya mwoteeka amanda ye mwayingira agiyingiramu ng'ateekamu muwogo gye yalira gye yeebikka n'akwata otulo ensi Allah agikyusiza tebukugayaza obulamu bw'ensi tebukugayaza obulamu bw'ensi abantu birabye ebina ebyali mu nsi tebikyalimu kantu emirembe egyedda waliwo abantu baali babiri nga babeera ku kyalo baba bali ku kyalo omwe yali asinga okuba obubi talina waasula talina kyayambala ate nga yasomako ono ataasoma nga yayina akazigo yayina amasaati yawaako sula n'ayambalamukko naye ng'ayina oluwumu abamu ku bakulu bano abagaba emirimu asanga sula ku kyalo twasoma ffenne kabukunge kiki nti ensi yankwata nti baluwo kyazina nti nzirina tugende nkuwa omulimu n'amutwala n'afuna omulimu n'abeera maneja abantu bali ku kyalo bawulira sula ali ku Kampala ali mu myaka 8 ne ku kyalo taddanga n'omufune bwafa taziika eyamusuzanga n'agamba nti sula n'abeera mu mbeera gye batugamba bwetyo ffe n'atwerabira alowooza ensi anaagigoba n'agimalako kantunde enkoko yange n'atunda enkoko n'abuuza sula asangibwawa ti bwewe omwagala ku zuhuri ne asiri asaalira wandegeya nejjuma gyagisaalira mbawa muzikiti gwe mumanyi tebyali mu Uganda ng'omusajja yeesitula ng'ava gy'avudde mu kyalo ng'agenda wandegeya asanga sula ayambadde gaalubindi eyingidde ne mu nnyama muno bw'agijjako bw'ate kuliko olubale wano bwe luti kiba kitegeeza bw'agigula oli mutono tonnabagejja bwe wagejja n'eyingira mu nnyama ensingo ya sula nga towagadde bulungi jambiya tomukutula nsingo yonna kabula butugiro bw'ati kale ono munne yamusuzanga amulaba mutolera salaamu sula salaamu aleikum asaamu eyo wazotya wazotya oba siye gwe sula gwe mmanyi gwe nasuzanga mu buliri bwange eyambalanga essaati zange ng'olina oluwumu ogamba nkwerabidde kati Allah ayina kyakuwadde okola takabburu wambuuzo mpengalo bbiri eddoboozi walikyusa dda siye gwe sula gwe nasuzanga
njagala nkubuulire toddayo okumanyira. Allah bw'aba ayina kyakuwadde tomanyira wadde ndi mwavu oyina kikunze kyewatondebwamu nange mwe natondebwa. Ngamba gwe yeekuluntaza ku duniya. Watondebwa muki wava muki wava mu ggulu n'ogwa. Bakuzaala buzazi wava muki mu mazzi osobola gakwata mu ngalo. Begayika mu ngalo totikke bosanga ekisaayisayi toyita wabbali ani yakisudde wano balimba nabo yakisudde tebalaba kasasiro. Ekyo muwava namugandi wava mu mazzi nava mu mazzi ganyoomebwa tosobola gakwata mu ngalo omanyiiraani. Namugamba tomanyiira olina ekiseera lwova mu bantu n'ogenda emmanju n'ositama ng'oliyo wekka ekikuvuddemu toyagala kitunulako odduka misinde omanyiiraani. Namugamba tomanyiira okuva ku mutwe paka ku wansi oyina sitoowe yeetisse ebintu ebiwunya ekivundu. Sitoowe giyina lubuto nange bwe basala wano owunya omanyiiraani. Namugamba nti weebaka n'ofuluuta n'ojjengeregeze nange neebaka ate mayiti ojja kufeevaemu envunye owunye. Namwe tokolima jamaa munnange ensi twakyusa tuli eno eddoboozi iraddayo ne litereera. Tugenda olye ku lanki tugulende ku ngoye obutofaanana bulungi munnange wandabire biri naabivaako nse omusajja bye yagamba munne kiki yalimbamu gwe yeekuluntaza kiki olina ekyenjawulo tewali kyanjawulo. Musiraamu tebukugayaza obulamu obwensi tebukugayaza obulamu obwensi. Allah agamba subhanahu wa ta'ala twagala kumaliriza nga atugamba ku nsi n'atugamba nti abantu abali mu nsi muno kalla abantu tuhibbuna al-ajira baagala nnyo obulamu buno obwensi. Abantu baagala nnyo obulamu obwensi wathanuna al-akhira ne beerabira obulamu obw'enkomerero. Musiraamu ojja kuva muno mu nsi tukuyise mu kakubaawo tuyite mu lusuku tukuteeke wansi mu ttaka abantu batambule baddeeka. Ensi yonna ogireke ng'etambula mukazi wo bamubuukinge nga bamuwa amabugo baagala kumuwasa. Mwagala obulamu obwensi ne mwerabira obulamu obw'enkomerero. Naye omwana Adamu agenda kulaajana ku lunaku lw'enkomerero agambe yaqulu ya laitani qaddamtu lihayaati bannaye nga zinsanze nze nakulembeza obulamu obwensi ne neerabira akhira. Musiraamu kolerera akhira ng'olinga agenda enkya. Buno obulamu obwensi togenda kubuwangalako kumala myaka giwera 10 tojja kusobola. Musiraamu tumaliriza Allah ng'agamba subhanahu wa ta'ala ti abantu abeeyagalira mu duniya muno tebatunulako ku byaliwo edda temutunulako ku bintu ebyaliwo edda. Allah atugamba subhanahu wa ta'ala musatu dukhani ti abantu bali mu nsi muno beeyagala kam taraku min jannati wa uyuni bimeka bye baaleka. Musiraamu abantu abaagenda bimeka bye baaleka bayina ensuku bayina ensulo. Allah bw'agambe subhanahu wa ta'ala bayina ensuku va kuzina ez'ematanga. Niyo omusajja yabeeranga wano e Kampala ng'olusuku lw'olumanyi benzi 15-13 nga lwe lusuku neetambula neegenda safaari neegenda ehoyima neekomawo neepaakinga mu lujja ne batikkula ebintu nga balinga abatikkula emmeeri. Obubuzi obulamba nsawo z'amanda bumonde buzungu endebe z'omuzigo enkota z'amatooke ekyenyama ebiki balugu n'effene kasoligo bakoze ku kkubo ennyanya ne batikkula benzi. Genda omubuuze kati benzi agikulage mu lujjo baweeri kam taraku min jannati wa uyuni. Genda omubuuze benzi oba weeri na kino ekifulemu ky'emmotoka yakitunda n'akiguza abatooyi ne bakikozesa toyireeti. Kati gwe musiraamu kikyonajja mu nsi muno bimeka bye baaleka. Bayina ensuku wa uyuni bayina ensulo. Abantu bayina amayumba nga waasenyeza amazzi we gali. Bw'agenda mu ttooyi amazzi agasangayo. Bw'agenda okunaaba asumulula akabbulu n'akamyufu n'atabula amazzi gakola ki. Bali ludda abamuwanga bali ludda wa balusimba mpanga bali ludda wa nkumenyere bameka bimeka bye baaleka abayina ensulo. Amazzi agatabulira mu kinaabiro n'anaaba naye gw'oleekaanira mu kinaabiro. Maama Sumaya mbayaga nnyo gogaganogokya nnyo mbaya mabisi ole babireka. Musiraamu bimeka bye baaleka
bayina ensuku bayina ensulo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala tuwazuru makamin karimi, bayina n'ebimera, bayina ebifo eby'ebitiibwa, bayina ebifo eby'ebitiibwa. Musiraamu abantu bangi boolabirako, abaali abakyamu n'abaali abalongoofu. Mu bantu abaali betusabira Allah abaali abalongoofu, Sheikh Kasimu Mulumba sajja yayingiranga awantu abantu ne bayimirira. Mufti yasooka Soibu Semakula yatwabanga tusome Masaka najja ku speakide nayingira ekiddaala abantu bonna ne bayimirira nga atuula ku mufaliso. Gwe nasooka okulaba atuula ku mufaliso. Bali ludda abalina ebifo by'ebitiibwa. Genda mu bafuzi Idi Amin, Bobote, Muwanga n'ava Entebbe ne bafuuwa Kagome n'osigala mu kkubo. Bamukubira amasasi yali saabu, motoka ya saabu, Kizito Buloka waliwo bakubira omuntu amasasi. Alemedde mu luguudo Muwanga ng'ajja. State House kati erimu baani? Abagisooka mbali ludda wa? Kamutaraku mina jannati wa uyuni. Gwe weeyagala kikyonoogenda nakyo musiraamu. Kikyonoogenda nakyo musiraamu. Allah agambye bimeka bye baaleka. Abantu baafuganga emmotoka nga mpya nga si mivumba. Bazirekawo. Waliwo baana be twakufuna wano ekikanga babali bagenda okuziika ekinoni. Abakyala basatu ne mwannyinaabwe Sheikh Abudu sabe Allah abasaasire, bonna bagagga basuubula China. Buli omu ayina emmotoka eyiye. Omuwala omukulu aliko abagamba naleese emmotoka ennungi, ate naawe ovuge Seeka, naawe hawe ovuge, naawe Madiina ovuge, tuyingire mwene emu. Mbafukeko mu mmotoka gye naakaleeta batwala omwana gwe bagenda okuziika wa myezi 2 ekinoni. Tebaatuuka kinoni. Bonna maiti emu buli omu asinza ku munne emyaka ejejeki. Emu nejjeneza ku muzikiti zaagaana okumala ne bazeeyazikako n'embiriizi nga tezimala. Omuzikiti ogw'Esseke, omuzikiti ogw'Ekinoni n'omuzikiti oguliraanyeewo omulala ng'ejjeneza tezimala. Emu 2 3 4 bayina amasimu ebasooka okukwata ku simu eya miliyoni, naye abaana tebazigabana nga bagabana emaali y'abanyaabwe. Bimeka bye baaleka. Musiraamu pimamu edduniya ogirabe bimeka bye balese. Bayina ebirime, bayina ebifo eby'ebitiibwa. Baffire Lutaya babakyusa emisaayi, bamukyusa omusaayi bateekemu waliwo ne yakafa ono akaaba motoka gye yabaddemu efaanana etya. Abakuumi tebabaddewo bayina bulijjo bakabode. Allah lwanaakutwala bakabode tebajja kubeerawo musiraamu, tebajja kubeera bayimba akaaba. Taliiwo musiraamu bakuba mawulire buli kiseera kati yagenze ali mu jahannam mu buliro gubumbujja. Musiraamu ensi ojja kugireka ogende wa Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kugireka. Allah atugambye bayina ebirime, bayina ebifo eby'ebitiibwa, n'agamba nti wanna'amati kanu fi faakihina, bayina n'ebyengeri ebya buli ngeri bye baatuulangamu ne batebenkera emitima gyabwe. Engato linaagira bugizibwa ati n'asamba n'atambula nga ayina abaana abazironda abazikwata. Musiraamu be baali bamuziika nga yali musiraamu, tiyagenda na ngatto wadde abalala babakwenya. Fire Lutaya bamuziika mu suuti naye nga tayambadde ya bbeeyi, tasobola kugirinnyisa wansi bw'ati n'atambula. Basiraamu duniya yeeyo bayina ebyengeri ebya buli ngeri bye babeerangamu ne batebenkera. Allah agamba subhanahu wa ta'ala kadhalika wa awrathna qauman akharina, nabwe ekitone bye baali bayina twabisikiza ekibiina ky'abantu abalala. Bye baali balina twabisikiza abantu abalala. Togenda kudde okulaba ku Sheikh Abbas ng'ayingira muzikiti kirevu, kati ekifo kye kirimu batabani be bakirevu nga 5, yalekawo ndo ku baana. Naye gwe bw'onooba ovudde mu nsi onoolekawo ajja muzikiti n'asaala, onoolekawo ajja n'asaala. Ebintu bye baalimu byasikizibwa dde abantu abalala. Umar ibn Khattab lumu yagendako ku limbo n'agamba abafu nti abafu abali mu kabuli mugamba ki? N'agamba tebanziramu kubanga abafu teboogera na balamu. Ne mbagamba mba temunzizeemu kambabuulire ebiri ku dduniya nzige mwandeka. Bafu mmwe bamubeera nga mwali mujooga Allah lwa amayumba gammwe. Amayumba gammwe gaasikirwa dde abantu abalala.
musiraamu ennyumba yo bagenda kugisikira, omwana ajja kutundawo, omwana ajja kukoleramu kaliyoki, omwana ajja kukoleramu ekimansulo. mu nyumba gyolese bonombolesa omwana nga mukyamu. Bemba mwali mujoga Allah lwa abakyala bammwe bawasibwa dda abasajja abalala. Mukazi oba mubuukira tonna bakuziikibwa, unamwa amabugo ga mitwalo 2 abammwe bana bazze tubagulira binyeebwa ogula ku ngega abe wammwe emmere ogifumbe nga njawule nkale inshallah. Waitawo ennaku 2 n'akomawo awaka ajati salamu alaikum salam munange Allah yamutwala nkaddara Allah masha fala tujja kuguma alifu nakola ki munange idda bwegwako njagala kuwowa nze namanya kasamba mabuga go mutwalo ne manya nti obukinga inshallah nja kulinda wendi nja kulindako. Eyo ya dunia basiramu mujoga Allah lwa abakyala bamwe, omukyala n'agaana okugondera Allah n'obeera naye ayita bwerere asiba ebiviiri ali mu kutunda mwakedi simanyi sikola z'aba China simanyi atunda fruitisi naawe n'obeera n'omuyeekera wa Allah. Musiraamu bw'ona ogende wa Allah bamuwasa buwasa teye n'aluŋŋama n'abagane bemwe mwali mujoga Allah lwa abaana bammwe. Abaana bammwe bafuuka dda bamulekwa babakubira miranga mu mizikiti. Musiraamu bujja kukyanga omwana wo gw'opulaningira gw'oyagala abeere bulungi mu buli kintu kyonna nga bagamba sheikh Buyondo kuba omulanga abaana ba Swaibu tebalina futaali tebalina kyakusibulukirako olwaleero. N'abagane bamujoga Allah eyo yedduniya n'addamu n'abagamba mugamba kyemagombe gye muli tebanziramu. N'agamba singa baali bakunziramu bandiŋŋambe fatazawadu eno gye tuli bubi mwabagenda okujja musibe kuki musibe ku ntanda naye tubagamba abali mu kabuli fa inna khayra zadi taqwa. Musibe ku ntanda erwawo ko nga muzze mu kabuli. Entanda esinga okulwawo yakutya Allah subhanahu wa ta'ala, yakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atugambye tibe yatwala abantu bali abayina ebitiibwa abayina ensuku abayina ensulo ebintu bye baali balina. Allah agamba nabisikiza abantu abalala. Allah agamba subhanahu wa ta'ala fama baqat alaihim as-samaa wal ardi. Allah agamba bwe nalimba twala mwana wattu eggulu n'ensi tebyakaaba. Eggulu n'ensi ngamba twala tebyakola ki? Teri muntu agenda kufa wano Allah enjube yesibe wano emulemu okutambuza nti lwaki nti kafume mukasa yafudde. Yali musajja mugagga nga ayina kamunye nkaaga ne bagamba abana bagenda okumuziika ebutambala paaka ejjakkala walinga watavudde kamunye neki walinga watavudde neemu. Allah bw'anaaba akutwala eggulu n'ensi tebigenda kukaaba. Banka zijja kukola, abantu bajja kulya emmere, takisi zijja kutambula, teri nkuba egenda kutonnya nga ya kiragala. Nolwekyo musiraamu ensi ogivaamu farda ogenda wekka Allah n'akubuuza kyojje mu duniya. Musiraamu bw'onoofa abantu bajja kulya. Buyondo nnyinza okufiira ekibuli nembeera ku kitanda nenfa mba muntu alematanga muyimirira embizi 4 twagenze okulaba sheikh kiro sawa 2 tetwavuddewo ng'embeera gyali mumbi yafudde mukaaga gwa kiro ani yakombye kantu nti tewali tukyame wano era gitulaga tunaalyayo kyematanga tukyame tulye nga bakyama ku pick up kuliko abantu nga 9 nga bagula bunyama bano bagula menvu balumba mama Bubakali hajati gonolyayo kaki sina galya munange seka yagenze sina galya oyagala ofe tuziike babiri seka afe maiti erukuli ogalamidde ku pick up bazi mumpeka koko nesimanyi nakalya mama mumpe wakiri kakoko baleeta ebibifi 2 ekisambi n'omukono asobola okwawula kyayagala tukuweko kiriwa mumpe guno omukono nesina galya mumpe omukono eyagambye sina galya abalaga magumba nga ne maiti ya bedi ku pick up. Nolwekyo musiraamu teri kigenda kukyuka ng'ogenze wa Allah tabaraka. Obulamu obwensi tebeeyibaza abantu batema emiranga ne beekabya ne basuula emigugu n'agamba mugugu ndemo nsanze Sheikh Buyondo agenze nkereyo okuva ekiweesa bannange yagenze atya olumala okukaba nti waliyo kukyuja emanju ogamba tegerenda kulya kubanga alumiddwa nnyo gwogenze. Obulamu obwensi tebeeyibaza. Allah agamba bwe nalimba twala mwattu eggulu n'ensi tebyakola ki tebyakaaba wa maqanu munzarina ate saabalindiriza nako
sabalindirizako wadde akatini. Allah bw'anaaba akutwala tagenda kukulindirizako wadde eddakiika n'emu. Teteeketeeke obulamu obwensi tebwe beeyibaaza, noonya kyojje mu nsi kyotwale wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensi ojja kugireka ng'etambula musiraamu, ejja kusigala ng'etambula. Wabula gwe noonya mu nsi muno Allah akugamba wabitaghi fima ataaka Allahu dalal akhira, nga bw'otegedde duniya bweri. Kati gwe mu nsi muno noonyaamu Allah buli kyakuwadde kyonna, noonyaamu kukitambuliza mu busiraamu, mu makubo ga Allah amatuufu, osobole okufuna dalal akhira, ofunemu ennyumba ey'emirembe muno mu nsi. Wala tansa nasibaka fi dunya, tobeeranga mu nsi n'obeera mwazenwa, n'obeera mu lonkingi, n'obeera mu puulu, n'obeera mu kyesi, n'obeera mu ludo. Ojja kwerabira omugaso gwo gw'olina okujja muno mu nsi ng'ogende wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ojja kwerabira omugabo muno mu nsi oveemu nga togugjeemu. Weerabire Allah kye yakugamba okujja muno mu nsi, ogende Allah akubuuze mu nsi mwe nakuteeka Musa, Yahaya, muwalimu, ojjeemu ki? Nakugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti fa ahsan kama ahsana Allah ilayka, beera mu nsi muno ng'olongoosa nga gwe Allah bwe yakulongooseza, n'akuwa obusiraamu, n'akulongooseza edduniya. Allah byakuwadde, beera ng'olongoosa otoolemu ekinaakuyamba ku akhira. Wala tabghi fasada fil ardi, tobeeranga mu nsi muno nga gw'onoonyaamu kwonoona bwonoonyi mu nsi, onoonya kwonoona bwonoonyi mu nsi. Allah tayagala bantu bo, inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Allah tayagala bantu bonoona mu nsi. Basiraamu, tebukugayaza obulamu obwensi, tebukugayaza obulamu obwensi. Tugenda musiraamu, one wa max wali mu lubuto, get set, oli ku duniya, go olagawa, gwe kutwalawa kabuli. Ate musiraamu obeera muno mu nsi ne weeyagala, ne Allah agenda akufunza bw'ati mpola mpola, n'agenda ng'akufunza moto. Ensi tugitunuulira, olina atambula butambuzi n'agenda. Naye bwe wali ova mu lubuto lwa maamawo wajja muki mu nsi? Omanye China, omanye Korea, wajja muki mu nsi? Daba buwalemu ensi n'ogiremwa n'osalawo okubeera munna Uganda. Omanye Kalamoja, omanye Nebi, wasalawo obeere ndi munna Uganda naye ndi munna Masaka. Ekabukungwe wuwo, egindi ekyamuliibwa wammwe, mu kibinge wammwe, oli waawa, mbeera mu ggombolola y'emukungwe. Eggombolola yonna yiyo, mu muluka gwa Ssaabagabo, omuluka gwonna gugwo. Nyinako akabanja Matanga yenna wuwo. Nagula ekibanja kyonna okisulamu. Eri waliyo emisota, waliyo amakonkome, nazimba ennyumba yonna yiyo. Nyinamu ekisenge, ennyumba eri waliyo ennumba, eri waliyo biku, olinamu ekisenge kyonna okisulamu, kyonna okyebakamu ekisenge. Nyinamu akafo bwe nateeka ekitanda, kyonna okyebakamu ekitanda. Olina akafo woogwa hajja tewakugamba nti semberayo haji mu kafooko. Eyo ye duniya. Basiraamu, eyo ye duniya. Tumanye duniya nti bwete bwefaanana, bwegende tukwata ng'egende tufunza mpola 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 paka lw'onodde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisinga abantu okubeeyuniza ennyo okwerabira ensi, Allah yatugamba nti maali n'abaana. Allah agamba nti bebanga ekibeerabiza Allah nga muli ku nsi, muliko ku lwa maali n'abaana. Allah agamba subhanahu wa ta'ala almaalu walbanuuna zinatu hayati dunya. Allah agamba nti emaali n'abaana byakwewunda byansi. Waliwo omusajja Allah gwe yawa ku maali. Kati omanyi bw'abala sente, nze gwolaba nabalanga sente nga nsinga nabuno obuma bwammwe. Ogwo mutwalo, egyebiri, wano wasuna waliwo wadde 10. Kati asuna ngalo njereere. Emaali n'abaana byakwewunda byansi. Waliwo yalina emmotoka, navuganga emmotoka ogenda e Masaka nti saawa emu yokka kevu nga ndi Masaka, kevu nga ndi. Kati avuga mumwa, navuganga piketi 5 mu 4, kevu nga ndi yeye, kevu nga ndi Jinja, kevu nga ndi. Akoleeza eriya mumwe ey'obuto,
emmali n'abaana byakwewunda byansi. Emmali Allah agikujjako n'agiwa mulala. Bwe babeera abaana tebakweyibaza n'ogamba olina abaana bangi, olina abaana abasoma. Waliwo amaka agamu ssebo nga mwana talina diguli mu maka gewaabwe tayala, gali wano buloba, nga talina diguli ewaabwe tayala era abeera yeebwalabwala bw'ati. Naye Allah tabaraka agenda akyusa gwe mwenda okuba nga muli bemuti muli bagagga. Nagandi ffe ssente ezewaffe munnange ezalulyo. Nze gwolaba nagula pikipiki nga nyina emyaka 16. 16 nengula pikipiki. Kitange yasooka okugula emmotoka ku kyalo. Ssente ezaffe nsikire. Siza zino za kusonda buso ezaffe zalulyo. Era ffe bwolabayo omwavu nga yafaanana bukojja. Mpozi nga yatwala musayi gw'abamaama tetulina mwavu ewaffe. Emmali n'abaana byakwewunda byansi. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala walbaqiyatu salihatu khairu inda rabbika thawaba. Allah bw'abanga akuwadde emmali noonyaamu ebyokukola ki, ebyokusigalawo ebituufu. Noonyaamu ebyokusigalawo ebituufu. Noonyaamu ebyokusigalawo ebituufu. Allah bw'akuwa emmali tonnaba kugula mmotoka pulaninga mwolabe bwe ngende ewa Allah mu mali gyampadde. Allah namuga nzigyemu ki? Allah mpadde abakyala. Allah bwanambuza ku bakyala nfunyemu ki? Ozimbyeyo ku muzikiti, wateekako akamooli, essomero ly'ekaddugala olina kye wassaako. Tulina ba obbi mu Kampala muno abaasomera ekaddugala njabamenya, naye omuntu agezaako okukola bulayi mu kibirige muwanga. BMK Haji Konde wali mu lufuka wekaddugala, wekaddugala ssebo. Ono agira amyuka wa prison omukulu, kubakulira prison yennyini wekaddugala mwanje yasomera kaddugala. Haji Engineer Elias Kiyemba yasomera kaddugala. Abo bonna benkubayanda ssebo kati mu Uganda wano bamaanyi. Naye muganda nga musiraamu walbaqiyatu salihatu muleka ozirese woteri ozizimbye ebizimbe bapangisana mu ddoola ebyakyogamu. Walbaqiyatu salihatu mu duniya wa Allah ng'ovuddemu oyinayo kaki kotegese wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumaliriza Allah ng'agamba subhanahu wa ta'ala mubeere mu nsi obulamu obw'ensi bwe beeyibaaze mweyagalire mu duniya. Allah agamba wa yawma nusayru ljibala mulinde olunaku lwe tugenda okutambuza ensozi, lwogenda okumanya ensi. Waliwo olunaku Allah lwagamba lwagenda okutambuza ensozi n'agamba nti watalal arda bariza, ogenda kulaba ensi ng'efuuse ya museetwe. Olunaku Allah lwagenda okutambuza ensozi musiramu lwogenda okutegeera edduniya. Eŋŋombe ng'efuuyiddwamu ensozi zigenda kuzituka zituke mu bbanga zeekube zeeyaseemu. Ennyanja ezimu amazzi gagenda kuwagulula. Ennyanja ezimu amazzi gagenda kufuuka peteroli zaake zikwata omuliro. Abafa abali mu kabbuli baveeyo batule ku ngulu. Buli oba aziika omufu olunaku luma mulinda ko gamba nti ya rabbi eno ye duniya onoonye woolaga nga tokyayina woolaga, wagayaala ne bibeera nga byaggwa. Musiraamu tebukweyibaaza obulamu obw'ensi. Allah agamba subhanahu wa ta'ala washarnahum falam nughadiru minhum ahada, tugenda kubakuŋŋaanya bonna, tetugenda kuleka muno mu nsi muntu n'omu, tetugenda kuleka muno omu. Gwe ne bw'onoogamba nti wakola olukomera abalala beesala misale, abalala baawonga embuzi ez'ebitanga, edduniya bagyagala nnyo, ojja kuvaako odde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء